Dr. Hildreman omukulu ono ensonga ze zisobodde okuba ate nga zatabuse. Waliwo akatambi akasobodde okuba ate nga kalabise. Yabadde ku mukolo ogumu mu bivulu byasobodde okuba ate nga byamazeeko omwaka. Kati omukulu Hildreman yadde ayogera ku music nga bwatuuse, copyright nga bweyimiridde, nga bumanyi nti copyright Hildreman basobola okuba ate bamuwa obudde asobole okuba ate nga agenda okunoonyereza. Kati nno ebyavuddeyo omukulu ono akatambi kalaze nti Hildreman yalina ensobi yasobola okuba ate nga yalema okutegeeza principle oba omukulu Bobi Wine ku nsonga za copyright. Hildreman kati ebigambo byayogera bikwataganye n'ebya Bebe Cool n'ebya Kenzo. Hildreman yategeeza nti yagenza okusakira abayimbi basobole okuba ate nga bafuna sente. Abayimbi ndowooza abasinga tebategeera mukulu Bobi Wine kyeyali ayogera ku nsonga eno. Bobi Wine yali agezaako okutegeeza abayimbi nti music wammwe yalina okubasasula, tebalina kubawa sente. Kati Hildreman kyeyagenzeeko kubawa sente. Awo nno kiba kikyuseemu Hildreman abeera yegasse ku Kenzo. Ndabye ne Bebe Cool apostinze n'agamba olabye abaagaliza endongo ba Hildreman. Kati omukulu Hildreman kye bali omukola embeera si nyango. Omukulu Hildreman ebigambo yasobodde okuba ate nga ayogera nga ye agamba copyright tugiriko naye nga n'akasente kano kakasooke kajje katereeza abayimbi. Ate nga Bobi Wine ye yali agamba ezo sente waakiri zaalibadde zizimba eddwaliro ng'okiraba otya. Kati omukulu Hildreman agamba bw'ati. Nenyumiriza mu tteeka lyange lye tukolako erya copyright kubanga tebaba kuba bannamawokota etteeka eryo senga terirowoozebwako naye olw'okuba nti bampa liivo dikolako kwe kulaba nti next year lijja kuba lifuluma then n'okukiikirira abantu baffe ab'emawokota mukisa gw'amaanyi okuba nti ebirowoozo byabwe at least bigenze ku floor ya parliament. Nze nga minisita wa arts oba mu gavumenti ey'ekisiikirize mbadde nga nsaba gavumenti okuba nti ewagira industry eno. Tewali ate ensonga lwaki naaliziyiza gavumenti ng'ewagidde ng'einvestinze neŋŋamba nti ate tebateekamu ssente. Okitegedde Hildreman awo ye abakulu bo abanuupu bagamba abeera yajeeza kubanga Kenzo ye kye yali agamba babateeremu ssente ate nga Bobi Wine ye ategeeza musabe copyright babawe etteeka music wammwe aleete ssente. Tebasooka bawa ssente nga music wammwe taleeta ssente. Hildreman agamba nti yalina ensobi obutagamba obutawabula mu bukulembeze we principle. I strongly recommend government actually ezo sene na ntono eno industry yeetaaga okukula. Ba artist be babadde bateekamu ssente naye twetaaga okulaba nti eva mu mikono gy'abantu individual. Government ebeere nga eyinamu omutemwa ng'eyina byekola mu industry eno. So tekiri ku ssente wabula kiri ssente zikoze eki. Naleetaze okulaba ssente ezo zigenda kukola biki. Yeyina okubeera major focus kubanga industry zonna zonna gavumenti eziteekamu ssente. Ffe ng'omulimu gwaffe bwe tugenda ogumu gwakola budget nakulaba nti budget y'eggwanga tugitemaatema. Mba mulyaza amaanya okubeera nti ba artist bempangadde nabo simanyi nti balina obwetaavu gavumenti bweyina okubakwatirako. So buyinza okuba bunafu bwange nga saawabula principle ku nsonga ng'eyo kubanga yansindika okubeera nga ndi minisita. Aya basi ekitegeeza Bobi Wine ebigambo byayogera kati wano kiba kivuddeyo. Eddy Kenzo kyagamba nti omukulu asooke kukola research. Hildreman yeetonze. Bobi Wine yabategeeza bw'ati abayimbi ku nsonga ya copyright ne ssente ze bagenda okufuna. Abayimbi kye beetaaga ye copyright law. Teweetaaga bagulirira, teweetaaga bawa ssente, yes weetaaga ku supportinga ebirowoozo ebibasitula. Kyanaku si kye kyakoleddwa era mwalabye nti biliyoni 30 ezo nno ssente zizimba eddwaliro erisinga erya Kiruddu nga pyanga kuliko n'ennyumba z'abasawo. Kaakati bayimbi bannange mwalidde eddwaliro ly'Ekiruddu ddamba tubayozaayoza. Nenjagala obbategeeza nti wali muwendo gwa ssente gwe bagenda bawa basenga bammwe ne bannyinammwe basobole okufuna obujjanjabi obulungi. Tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda bawa enguudo zammwe zitereere. Tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda bawa abaana baabwe bammwe basomere mu masomero amalungi. Wabula ssente y'omusolo erina kukola ebyo bigenda okutaasa gwe artist ne bali banna abalala. Kitegedde
omukulu Bobi Wine kyali ayogera bw'atyo ku nsonga ya copyright. Eddy Kenzo wano yayogera ebigambo ebyo n'amuwabula n'amutegeeza ssebo funa ka research ekitegeeza ne Hildreman bo baali bamaze ne Kenzo nga bakitegedde nti waliwo ekijja. First and foremost kyenyinza okwogera kiri kimu. Bobby alina okufuna research team etagenda mu wrong information. You understand? Between me and you, supplementary yakayita. Alina ababaka mu parliament naye nyinize musubira okuba nti ali ku ground. Yandirabye senemekeza ayise mu supplementary. You understand? Supplementary bichi ebyayitiddemu bikwatagana n'eggwanga eddamba kuba position mwali okuvuganya entebe. Alina okubanga alina knowledge mungi nnyo. Kibi nnyo okubeera omuntu ali ku level ngeyo kubanga tali knowledge ku bintu ebimu ate ebiri important. Like for example, omuntu addeyo n'awulira nti nno biliyoni 3 okitegeera yakitwala nti biliyoni 3 naye nga mazima si kituufu. Teri biliyoni 3 zayisiddwa era tezinaweebwa bayimbi kujjako nga yalina byamanyi ffe tutakola ki bye tutamanyi. Ekyokubiri kyennyina okumusaba nti bino byonna ebyobufuzi nga bikyaliwo okwagala okukola kino nakiri. I understand Bobby has to mobilize. He wants as many numbers as possible to do what he does. Oba okusupportinga cause ye. Naye asooka ayagala Uganda. Ne Uganda asooka agyagale. Uganda ng'eggwanga. Oba okitegedde kubanga Uganda as a country has nothing to do with their interests. Okitegedde Eddy Kenzo yayogera nga amuddamu ku nsonga ezo yabagambira mbu baali eddwaliro oba ssente ze baalya. Kati omukulu yayongerako okubategeeza ku nsonga za copyright okubatangaazaamu wano. So mwekiririzeemu temukkiriza kukozesebwa kubanga ojja kukozesebwa okukakanya Kyagulanyi bakakanya gwe my friend. Naye ate singa etteeka eryo liyita ate nga kakasa lijja kuyita Dr. Hildreman bonna baagala ba artist. Mwe ba artist eno ekyansi yammwe kati mwe mukitwale nti temuli bakyali bange. In fact temunneefasa nakuneefasa wabula gavumenti mukigambe no listen ate ndi very serious. Mwe ba artist musooke muyimirenga mmwe mugambe gavumenti kino kyetwagala nekino nekino muyina mukisa okutabanga wate nga temugenda kuddamu kufuna. Ono musajja simanyi gye baali batunudde ne bakuba leave of parliament. Kaakati muyina opportunity buli kye mwetaaga kibali mu ngalo 5 bwezi. Bwe musisikana temusisikana kugabana sente za muwa musolo. Aya basi Hildreman basisinkanye agamba zo sente bazisabye era bagenda zifuna kubanga Hildreman agamba bwati ene ensonga mbadde ngisaba gavumenti egikoleko. So sente siza Eddy Kenzo, sente siza abantu sekinoomu wabula zaba artist era nze nga minister wa arts mbadde nzisaba gavumenti etandika okuinvestinga mu industry. Sirise nnyo musicale. Okitegedde omukulu bw'ategeeza sente siza Kenzo siza bebe kulu sente z'abayimbi. Ekitegeeza Hildreman avudde ku Bobi Wine gye yamutuma okugamba nti baleete copyright si sente. Eddy Kenzo yagamba bw'ati ku nsonga y'okulya eddwaliro. Tamaze kola research tuli kuki era ne struggle yaffe tugiyingidde tutya. Okitegeera kyeka yali ayagala tuveeyo twekasuka ku nguudo twekalakase tuyombere nga tetwalinawo option aka negotiations. Do you understand? So we first negotiated before nga tunagenda mu kwekalakasa osooka mu kuteesa bwe kugaana n'olyokodawa. So ffe ne tutandikira mu kuteesa era nze njagala omuwa amawulire amalungi nti copyright lo by either this very month or next month in the first weeks egenda kubeeyise according to kunze information gyenyina era olunaku olw'enkya tugenda kubeera ku URSB namwe mbayise musu. Aya basi Eddy Kenzo ng'ayogera ku nsonga ezo Bobi Wine yayongerako okubategeeza bw'ati ku copyright. Kati kankunyonyole obuzibu bwaffe obusinga era nakiyimbako nti atamanyi bw'abanga tamanyi kiba kyabulabe nnyo omuntu bw'aba amanyi ng'atakimanyi nti amanyi abamusomesa mumuwulirize akuyigiriza. So copyright tekwata kuba artist bokka. Copyright yetteeka erifuga ebiyiiye byonna. Tekwata ku bayimbi bokka, ekwata ku ba designer b'engoye nti nkoze fashion eno yange n'ogiregistaringa abawandiisi b'ebitabo abasizi b'ebifaananyi bino abatontomi bantu bangi nnyo ba creative. So copyright is a wide thing. Copyright teeka baliisiza mu parliament. Bani abaliisiza abamemba ba parliament. Etteeka okuyita mu parliament ya Uganda. Okitegedde ensonga yeeyo nno omukulu gwe bayita Hannington Bujingo yakyogerako ensonga ya copyright. Bobi Wine bayitira nti abayimbi babeega ku nsonga eno yagamba bw'ati
yagamba bugambi bana we are not beggars yagamba you are beggars yagamba tuli basajja bagezi n'abakazi abagezi fe tuloleze enseno tinete baba kasukira bukunkumuka nti baba wadde million 2 nti baba gula bichibi. So what we are saying is it is a natural vola bagamba wadde temuulirize mugene muulirize bano botandise nabo Seggawa Ashirafu Bujingo Silver Kyagulanyi abo fena tetuli ba politician sigamba tulina ko side je tugwako we are neutral people but we are in the know of the law oba process yo kwa meninga ki eteka bichibi twetaga bichibi level kyo tuseko baba baze baje tukwatagana mu setuganye nti nete mubeere ate ne mulowooza ne mugamba mu kitandiseewo ndimwe mukoze mutya nedda. That's why we are saying we are pushing back. We are saying okay, at what level principles zili muteka obeteka lili ku level chikati oba bakubulireyo chembade mbuza gendo be engaging oba nsobola okutula nabo and we have a civil debate and they tell us how far the law has moved or what the law is entailing oba kiche kirimu kati betwagala tubene tibanaye tujje no fena industry tujetaga twagala kuvuga kintu kyonna tutambulewamu nego tutandikira to hijack ekyo otamanyi kubajja kuba misleading abantu bago inacho yagala ekiri personal tetukikiriza tugamba gwe fine if you're a federation what do you want, what are your goals, have you written a strategy, do you have documents to show us that you want to do ABCD, and if you're saying what do you want to be seen in the law that we are amending. Okay, sikutuka butuse no gamba nze batugambe ko nkwatagana law review commission bakwatagana